Bandiza nate ku Press Times nabagambye nti program bagiyita ebyafa bya Buganda n'omukukunavu Bukenya Herbert tugenda kwa toyongerayo Bukenya tukomye walingo tulaga embuga ezenjawulo ngomaze okutubulira olweru na buli kimu katugenda kudda ku mutuba ku tandike ku mututuba omututuba ogwo kitwalise nga akambe kibayubuluza oki omugogo gw'omutuba okola mu olubugo kati era wabirawo ne tools obe bikozesebwa mu komaga kati ng'omuti wabirawo gye twandiyise omubogoza omuti gwe bakolamu omubogoza gwe bakonesa guba ja mirundi ng'ena waliwo guba n'enjola wali olabeko natti gye basiba bwe bakukola we bagubajja kati nga waliwo guyina enjola empanvu enjola ennyimpi nga waliwo neguyina enjola ennene kati enjola empanvu gwe basooka okubogoza okukonesa omusaamu basooka okukonesa ne wabeerawo n'omulala oguyina enjola ennyimpi ogwo ne gutereeza ogw'empanvu gukola ki tegugaziya nnyo naye guno ogw'ennyimpi gwe gugaziya ane wabeerawo guno ogukola akamalirizo omubogozi okukozesa akamalirizo okugamba okumaliriza nga buli wolukuba nga lukola ki lugenda lugaziwa nga n'amazzi gakendeera agabaamu kubanga omutuba kyeneerabidde bagamba wali mu kusala we baba bagusazeeyo mu muti omuti asooka n'agulaba omuti ogwo si omutuba ogwo bamala gusala kati omuti ogwo gumala kubwatula bikoola kyakireetera okubwatula kw'omuti ebikoola buli muti gubwatula kati eyo shading of leaves guba amazzi okubwatula kwe kubanga omuti gusuula ebikoola ne bivaako byokka kati we bivaako gumala kulaba nga amazzi ge gulina tegukumala mu muti negugamba katumala okugjako ebikoola bino sitemu esigaze ekyamazzi agagumala guleke kala kati omuti we gumala okugjako okubwatula kitegeeza agenda kubeera sitemu egenda kutereka aga amazzi kati gumala okutereka aga amazzi kuba guleeta ebikoola ebipya kati yeyo period bye balina okujjako ogundi okutandika ogukalakatako eki stem eyo outer stem kuba kulyebuluza oba kusalako okulyebuluza okulyebula ki lwandise okusalira okulyebulula ki eyo skin ogijjako naye baba bajjako skin basooka kujjako gundi basooka kukalakatako ki bino ebipaapi ebisookawo basooka ne babijjako kubanga oba tobijjeko kitegeeza biba bikaluba nnyo ate ffe tuba twagala mu kali akasusu akagonda tuba twagala kubanga n'okujjamu gali amavuunya nti oba olukuba eyo sitemu eyo outer sitemu eyo esooka ku muti eba ekaluba kati esooka giryebulako bulungi nnyo n'ogirikalakatako n'olwokoyambuka waggulu n'olwokujjako sikini eyo gyoba oyagala okukolamu olubugo kati awo tulabira nti nno guno omuti gwegenda kuvaamu omuti olubugo olweru era omuti ogwo baguyita njeruka waliwo naguno ki gino embuga endala zino eki eza brown kati awo omuti oyinza okumanya olubugo osobola odduka okukomagira ennaku nga nnya waba buli wokona wobogoza oba olina okwanika wobogoza oba olina okwanika ate tekitwala gundi woba okomaga tetutwala olunaku lumu nti osobola okukomaga gundi olubugo n'olumala eba process empanvu kubanga olina okukoonakona n'oluleka ne lukalamu katono nodamu n'olubogoza ne lugenda nga paka wotuka kaleeya akasembayo olubugo okufuna ki okufuluma kati yawo tubadde tulabye omugaso gumu lwaki abantu babazika mu mbugo kati omugaso ogwokubiri ogw'olubugo balukolamu ensawo ennaku zino erabo ensawo ez'embugo omugaso ogwokusatu olubugo olwo lukola ng'essuuka era ebiseera ebyo mu mirembe gya Ssekabaka Kimera basooka ddwalira lwakolanga nga mukeeka era nga lwe batuulako ng'amaliba gakendedde nga balutuulako ogwo mugaso gwakuna lukolanga mukeeka lukolanga essuuka era olubugo olukolanga piro
olwezika oluzinga n'olwezika n'oluwanirira omutwe. Omugaso gw'okutaano olubugo olwo tulwambala era olaba kyekyambalo kyaffe ekyobuwangwa okuva mu 1208 lwazuulibwa tubadde tuze twambala mbugo. Bajjajjaffe bazze bambala mbugo paka nakati tukyayambala olubugo. Era nange kati ne badde nyambadde olubugo nga mabulya bino ebyobuwangwa naye silwambadde. Kati omugaso ogw'omukaaga olubugo balukolamu bu earrings abana ba artist ba designers bakolamu bu earrings. Omugaso gw'omusanvu olubugo olwo balusibamu emmere n'owanika mu kibani ebintu nga toyagala bikole ki byonooneke era bajjajjaffe basibanga ki emmere nga teyagala eyonooneke oba n'agenda mu lumbe ng'olwo ne bamukola ki n'akola ki n'afunayo oba emmere kati ng'ajja gisiba mu byayi n'ateekako olubugo n'atwala n'ateeka ettuli n'ateeka ku mutwe olaba nti lukoze nga gundi nga ki ate era olubugo balukolamu gundi lukola lugabanyamu ebisenge. Manyi bajjajjaffe bazimbanga nga bazimba amayumba magazi kati nga bakola partition bazikozesa ki embugo. Size y'emigaso 8 egy'olubugo. Olubugo lwafuuka lwatunzi kati olubugo lugula emitwalo wakati okutandika ku mitwalo 2 essuka egulibwa ki temugula essuka gy'ebika si ya mutwalo nga gumu ne kati olubugo lumitwalo 2 aye gy'okomya bano aba artist naddala ababeera ku Uganda Museum balina ebintu bingi bebavumbudde mu lubugo. Olubugo olwo ng'obadde olwokyeza ensana eyo evaamu eyo ensana eyo osobola ogikolamu ki eddagala ki omwana waba ayidde eyo ensana evaamu mu lubugo osobola ogimumansirako. Ennaku zino bakozesa kutiya eno eŋŋanda ozimanyi kutiya eŋŋanda zebakozesa naye abadde bakozesanga ki embugo kubanga it's a habo kubanga ekintu kyonna ekiva mu miti eba habo era ebikalappala by'omutuba ebyo bibaamu amasanda mangi naye wobyanika ne bigenda nga bivaamu amasanda abantu babinywa ne bawona embuki mu lubuto. Ndowooza olabye omugaso oluvaamu emigaso egisukka ne mu gyesasobola kumenya naye mbabuliddeko egyo omwenda era olubugo olwo kumanya lwakitiibwa nnyo ne kabaka olaba kabaka mwali matikkirwa balwambala ne bakola ki ng'ekyambalo ky'obuwangwa balwalirira ne batuulako abakongozi ne bakola ki kabaka n'alabula bulungi Obuganda ng'abakongozi be bali mabbali. Era olubugo olwo okumanya nti lw'amaanyi ne mu ddiini yaffe ey'ennono bajjajjaffe baasabanga era nga basaba nga bakola si nga baaniriza embugo ezo. Era bwekivula bakabona bonna mu Buganda bambala mbugo bayambala ekkanzu n'ateekako olubugo. Era ekyambalo ky'olubugo ky'amaanyi era bajjajja kati nga kabaka bulamu gwe tuyita Walumbi agira mu ngeri 2 wagira mu lundi bamubikanga embugo enzirugavu kati tunafuna mgoye enzirugavu bamubikanga olubugo oluddugavu awo nga zenga waki nga Walumbi naye wabona yalabikanga mu gundi nga kabaka bulamu nga bamubika olubugo olweru kati ennaku zino bamubikanga enjeru na nzirugavu naye edda bakozesanga olubugo oluddugavu nga zenga nga Walumbi naye nga wayajjanga nga kabaka bulamu nga bamubika olubugo olweru. Kabaka bulamu ye Walumbi ettanda agira mu ngeri 2 era bano abamanyi ebyobuwangwa bo baba babitegeera kati ngamu abasula ebyobuwangwa abagenda mu madini amalala bo kizibu bitegeera nti kabaka bulamu ye Walumbi naye mu ddiini yaffe y'ennono kabaka bulamu tumusinza mu ngeri 2 ata waba abonekera mu ngeri 2 mu byeru ne mbiddugavu mu lubugo olweru wajja ne bamubika olubugo olweru wayi wajja ne bamubika olubugo ki oluddugavu. Tunaba tutuuse mu kiseera wetugenda okulagira eddiini yaffe y'ennono kujja kuba mu Ssekabaka Nakibinge mu 1400 kuva mu 1404 paka mu 1409 we yakola ki we yaseetukira awo tugenda okwogera ku kusamira bategeera okusamira kiki amaanyi twogere ku
kibuka omumbale yani ekyobe ky'omubazzi liryali erinnya lye ekibuka omumbale nti abuuka n'agenda mu bbanga eyo nawe tujja tugenda okumanya obusamize kyeki bwajja butya bwakola batya basamiranga batya awo tujja kwogerera awo eitalo ikagundi kibuka omumbale yalwananga atya yakolanga atya nti ddala omuntu omulamu nganze asobola okubuuka mu bbanga kibuka yali muntu nganze ne mu kubuuka mu bbanga si yaliye yakozesanga amanyi gavanga wa bamuzaala batya nti mu kumuzaala laddu yavuga kubanga yamuzalira kuki na Lubaale gundi Sese Highlands omukukunavo njagala okubanga nkugamba nti nno bintu bingi nnyo betulina okuwa abantu baffe bano mu bigambo 2-3 nga tumaliriza njagala osooka obajjukize balaikinge page eno bafollowinge kuba subscribe ku YouTube kwa bintu bisinga bina gina gye biri ekirala njagala waliwo nga leero lunaku lwa bulusoso kwaba ebintu bino njagala babulire bikibe tuze tuyitamu titwasokera ku nsemu wawa obibayitiremu just topics nga zivenga tuze alaba video na solo kudo azinonye ku YouTube kati twava wala twatandikira obutonzi ensene jawetya era enensi kiteberezebwa emazewe emyaka obumbi 4.5 ettaka lino limaze emyaka obumbi 4.5 ensino gye tuliko naye mukukka yaketya kati wetuda mu creation story abalabi baffe creation story tumanyi ya Bible naye ensi yasooka okutondebwawo naye okutonda kw'ensi abasinga bamanye ennaku 7 nti Yesu olunaku lwasooka yatonda kino olunaku lwokubiri naye ekyo gyali myaka 10 n'omusobyo kati nga kugamba nti ensi emazeewo biliyoni kiteeberezebwa biliyoni 4.5 egy'emyaka naye kati we yatondanga ensi tatonzebwa ensi n'eggulu eggulu lirimu biki ensi erimu biki ensi yalimu ensozi naye ng'ensozi ezo zitona ne yazaawula ku biwonko n'emigga kyatwala emyaka nga 10 naye abasinga bagamba ennaku 7 balamu emyaka nga 10 n'omusobyo nti ebyewalula yabitonda atya kyogamba yatonda n'agamba nti omusota gubeerewo n'agira ebyewalula reptiles nnyingi nnyo tulina species za reptiles ezisukka 10,000 ebyewalula mulimu emisota mulimu ensiringanyi mulimu biki byonna ebita wansi teyabitondera mu lunaku lumu kegamba kyovula ennaku 7 nze wembamba nnyonnyola ennaku kati wetugamba nti we yatonda ebisolo bibeere ku nsi ebyewalula teyabitondera olunaku lumu tubalamu emyaka nga 10 natonda emisota natonda emmese natonda miki natonda iki kwe tuveeyo ife abantu tumazeewo miliyoni nga 5 wakati wa 5 ne miliyoni 5 ku nsi nga tuvude muziri emyaka billions kati abantu abo tulaba Adamu ne Kawa bibasooka ne Adamu ne Kawa bali beeru bali baddugavu species ebbiri yatonda Adamu ne Kawa ne geographical gundi change of environment fene tufula abaddugavu bali ne basigalayo mu bweru bwabwe tufula aba China beeru abayindi beeru aba America beeru abangereza beeru ne geographical environment yabachula aba Iceland ate beeru nnyo kusinga bamu aba myufu ba red Indian kwegamba geographical gundi yajjanga etukyusa eyo gye twava abannayi balabi bannaffe ne tujja ne tukaliwe twajja abaddugavu ne tugaba buno obuwangwa kati abasinga obuwangwa bwaffe bategera abaddugavu bategera mu migrations bantu migration yaliwe BC 13 BC 13 kati tunagenda mu after Christ BC 13 wakati wakakaga ne 13 kubanga emyaka bagibalanga badda mabega era ne edini yaffe yaliwo enzalirwanwa edini yaffe yaliwo kubanga kyofula bantu migration yava mu Congo naija Benson abamu ne bagenda mu West Africa abamu ne bajja mu Southern Africa fene tujja mu East Africa kati fwe kati kankunyonyole wano wachi tujja mu East Africa abantu abamu bavanga before migration batandika ku migrating nga bajja okumanya nti obwakatonda obusozi tonzi luliwa era abasinga bajjira mu kibinja kino bantu migration egeno tukonga abantu bavadda mu West Africa nga bajja basamira olusozi walusi obutonzi gye buli obusozi walusi gundi wano jinja kaloli akasozi kaliwo dda myaka BC 13 nga toti obusozi buno obutonzi abantu bagamba we bakkiranga era emisambwa gyonna we jakkira kati abantu omuntu wafa ne batakuziika empewo yebula omuzimu gubula kati we gubula gujja kutya okufuuka omusambwa
kati gwoba otambula woba otambula n'osanga ekintu ogamba omusangwa nasanze ekintu naye bagiyita misangwa kubanga gyasangibwa empewo zasangibwa busangibwa kikyava ekigambo ne kitulema ne tuyita emisambwa okitegeera kati nga kintu yafuuka omusangwa kubanga kyovula kabaka baba agenda wa eri Emitiana bamubikka olubugo abayitidde ku main road y'Emitiana bamubikka olubugo aleke kulaba ki omusambwa kintu naye waba tayitidde wano ku main road y'Emitiana waba ayitidde eri mu byalo kati ng'eggomba wa yetakola ki tebamubikka kubanga gundi tulowooza nti kabaka kintu yabula bubuzi yafuuka musambwa era ddala musambwa era emagonga yakuba olubiri lwe eyo gye yabulira mu luka Kiwawu waliwo magonga olwo olusozi kabaka tayitawo omukuna nga tumaliriza kati nga tulatera okumaliriza ensi eno gyevudde wala nnyo abasamize basobola okukubuulira naye buli musamize yandigambye nti wakitawandika katabo kubanga si bo basaba busabi naye Mwoyo Mutukuvu wabakkako ne batulagula ne bagamba nti Obama bulwadde webuti si abayogerera empewo emizima omuvaako lwali wamala omuvaako abatamanyi byayogedde zigiri emyoyo emitukuvu angels ziri ze twalise angels oba the guardian angels ze ziba zoogera kati kyovula abantu bagamba uyo musamize biki waliwo yankubidde simu nangamba nti ndi musamize naye bagamba siri musamize Mwoyo Mutukuvu yabanziseko okwogera bino sinti buli omu bajja ababimanyi era bajja abakibwako Mwoyo Mutukuvu nekyo nyagala bagamba temutya eno program zirabe kubanga za buwangwa na nnono ate ekira buliko omanyi ngo oli mika bine ebyasookebwawo na bino ebizze bigattawo ebikatano mu omukaaga buli kika kirina ensubuko kati nze nazaalibwa tata wange gyali muwonge ne jajja Festonville ne gyali kati yafadde kati omuzimu gwe wemanya kutuka owa Katonda obo walubale kiwanuka lubale kibuuka lubale ddungu lubale bamweyana kikiwe kwegamba wemanya ngenda okusaba imbatukeko bonna imbasinze omuzimu gwa jajja ngwe kuconnectinga kwabo ile beba batandika okusamira batandika okusaba okuba embuutu basobola kuyimba nyimba za balongo ewa kuza balongo emizimu nejijja emizimu wejijja balubale ne bajja amayembe ne gajja paka etuka ku misambwa ekigamba nti mwaso bya mwakola bino bo abasinze dini yaffe bakabona babimanyi nene nyega katika nkubulye buli kika kine emisambwa buli kika kine emizimu kubanga emizimu yono omuntu afuddo bajjajjawo baki buli kika kina lubale ne wogene Nigeria balo bibazanya bituufu nabo bayiriki bayina connection yaki y'emizimu omuzimu y'omuntu waba afudde afuuka empewo empewo ye connecting akuziri empewo era tulina ensi bbiri tulina eri ensi gye tutalaba wenafa eri ensi gye ngendo genamu ey'emizimu gikolagana ginyumyanga ffe tuli kati nga we banyumiza emboozi nayo wegigenda okunyumya kati n'emisango egyo gye tuyita emisambwa jajja gitya beba abantu abaabula jajja gitya ku kika olwo yambuuza yakubidde simu nambuuza emisambwa jajja gitya ku kika nti abantu bajjajjawo bebazaalibwa nabo enzijja ne bafa emyaka ne bayita emyaka 5 ne baba bafa ensolo zaabo kubanga baali bayizzi ensolo zaabalyanga oba omuntu n'afiira eyo katonga we ngambe Kabaka kintu yabula bubuzi mu kubula n'afuuka omusambwa kati abantu bonna abagenda kuola olusozi ne bagamba olwo olusozi ki namukozi abantu bonna bagenda olusozi namukozi wali omusamba namukozi olusozi walusi wali omusamba walusi olusozi jinja kaloli waliwo gundi emisambwa emizimu ejabulire ejekuŋŋanyiza egyo kati mu kusiibula ebintu bino biwanvu kati tulaba nti Ssekabaka n'emirimu gye kimera gyejo katugenda ku gundi ku baana be Kabaka Lumansi yamusikira mu 1310 tunava ku Ssekabaka Lumansi tugende ku Ssekabaka Ttendo Kayima tunava Kayima Sigala aho tudde ku Nakibinge Ssekabaka Nakibinge bale kwekumira ku mukutubuno press times era tugenda kuba tukoma wano tulinde olundi tujja kuba tubongera ebintu bino ngandiro mukunavu Bukenya Herbert mulaikinge mu following YouTube ya feno muyiga ebintu bino tebitiisanga abasenga mugamba ne just tuyiga bwizi nafe tusharinga ko tumanyi amina
bweza